Ababaka b'olukiiko lw'eggwanga olukulu abali ku kakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi enkya ya leero babanguddwa ku ngeri obutonde bw'ensi gye buyinza okukuumibwa nga tebutataaganyiziddwa. Ababaka abasookedde mu kulonda abakulembeze b'akakiiko kaabwe mu Paalamenti basuubizza okulwanirira obutonde bw'eggwanga okulaba nti tebusaanyizibwawo. Omubaka w'olwa County Baika Lawrence Songa yawangudde ekifo ky'obwassentebe bw'akakiiko kano ategeezezza nga bw'agenda okukolagana ne banne okulaba nti kaweefube okukuuma obutonde bw'ensi abuna eggwanga lyonna. I'm ready to work with this group to create that strong team, and I never wanted to be everywhere. I wanted to focus on climate change issue, and we start from there, from what we know, and involve our development partners and involve our communities. Eco burning is very rampant because people don't have alternatives. But if we cannot give the communities alternative energy sources, we are definitely going to curb up charcoal burning. Oluvannyuma ababaka balambuziddwa ebimu ku bintu bya tekinologiya ebiyamba mu bulamu bwa bulijjo ng'ate si bya bulabe eri obutonde bw'ensi. Ebintu ebirabiddwako kuliko amanda agakoleddwa mu kasasiro, amasigiri agakekkereza amanda agakoleddwa mu bbumba, ensawo ezikoleddwa mu buseke n'ebirala bingi. Tuyinza kubeerako katono ke tuba tukozeeko okukyusakyusa ku mbeera embi ey'ensi mu butonde bw'ensi, mu mbeera y'obudde egenda eyonooneka nga tukoze ebintu bye tulaga wano mu expo eno gy'olaba. Ezo ezikozesa amanda amatono nnyonnyo oba kati kenku kamuka bwe kati ne kafumba ebijanjaalo era ne bijja bulungi. Ebyo byonna solar panels ekugamba ezikozesa amaanyi g'enjuba, ebyo byonna bye tulaga n'obw'omuntu nga bw'asobola kukola ki okuziraba. Tukola amanda mu kasasiro yenna ava ku birime gattako n'ebipapula bwe tukola amanda, era gano gombuuzizza amanda ge tuyita briquettes. Now these are honeycombs, tulinawo ne stick briquettes, era tugenda maaso ne tukola n'essigiri ezikozesa amanda gano. Okitegera tusomesa n'abantu okukola amanda mu kasasiro. Omusomo guno gwakumala ennaku 2 era nga gufundikirwa lunaku lw'enkya. Oluvannyuma lw'okulonda abakulembeze abana abakiikirira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi, abaka ba Paalamenti babanguddwa ku ngeri y'okukuumamu obutonde bw'ensi nga tebabutataaganyizza. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.